ki byenkola mu statement eno byabakama yabagambye nti essawa yonna nyinza okuba nga siriiwo naye omulala najja ayinza okunzira mbigere ayinza okukola ekintu kyekimu kyenkola kikyenkola. Statement yabadde etegeeza ki? Muhoozi Kanyirugaba yaddamu kubanga nina information gyendaga nti byabakama ayinza obutamalaako na campaign zino oba okulonda kuno. Bayinza omuli pressinga n'omuntu munnamagye oba n'omuntu alina intention ez'okukola akavuyo mu by'okulonda. So tusabire nnyo Simon Byabakama essaawa zino Muhoozi amuyise mu State House ba Museveni taliiyo. Muhoozi yali nkyajo lumaze omuwa amanyi okukulya SFC ayise omwami ono n'amugamba bw'ati. Amugambye ntiwakuwa ebiragiro okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu with immediate effect you disqualify him from the race. So the main reason as to why Simon Byabakama, the EC boss, recalled back Robert Kyagulanyi Ssentamu to come back at the headquarters of Electoral Commission, it wasn't the guidance of COVID-19. No, the reason was that Simon Byabakama was given orders from above. That is Muhoozi Kanyirugaba and his father, Yoseri Tibahabura Rutabaisirwa, the son of Karekes. They ordered Simon Byabakama to disqualify Robert Kyagulanyi Ssentamu with immediate effect the moment he arrives at the headquarters of Electoral Commission. So when Bobi Wine met EC boss yesterday at the headquarters, Bobi Wine was so clever to the extent that he came with all evidence. He gathered all during all the campaign procession of his and his opponent, that is Yosef Tabaisura, the son of Kareches, to show the EC boss that you are blaming me of breaking the law, but please, here are some of the evidence as to why you shouldn't blame me alone. Even the incumbent president or candidate, Yosef Tabaisura, the son of Kareches, he does the same. And I myself, I don't call anybody to come on my procession. It's the people are willing to come to follow me, but I don't call anyone. So the trick was, Yosef Tabaisura, the son of Karekes, he knew that he doesn't have any kind of support countrywide. So he decided to follow the rules and regulations which were put in place by the EC of gathering in the number of 200 people in open grounds. It was a trick in one of the other to leave Robert Kyagulanyi Ssentamu to gather huge numbers of followers so that they disqualify him. So that was the trick. So the moment they recalled back Robert Kyagulanyi Ssentamu to the EC headquarters, Byabakama was ordered immediately to disqualify Robert Kyagulanyi Ssentamu. But with the due respect, Byabakama got ashamed and got shaken. He didn't announce the orders which were given to him by his bosses, that is Muhoozi Kanyirugaba and Yoseri Tibahabura Rutabaisirwa, the son of Kareches. So the reason as to why today Muhoozi called back this gentleman, the EC boss, is to intimidate him. Even he might harm him, so we should play for him. In fact, the information which I've gathered right now, this man soon or later might resign or vanish because the pressure is high, which is put on him by the state, which state too is in panic. So awusigenda kusukawo nenga Muhoozi olumaze okulonda kuwa SFC ogambye bwoti. Ogambye nti polisi yalimu okufuna Lumbuye. Jeno kaka bagenda yagenda ofuna Lumbuye. Edith Mwine yalimu ofuna Lumbuye. Nemusindika wano, nemusindika Bitarete nalimu ofuna Lumbuye. Nemusindika n'omwami gwe mwasindika yagenda ejjama ne babaka emitwalo $8 nalimu ofuna Lumbuye. Nemukozesa Interpol nebalema, nemugeza kutuukira eggwanga lyo ne libalema. So now you've got all the powers because you are the chief commander of SFC. You said that you are going to make sure that you finish me because you've got the powers and you have the budget right now. That was the statement came from you. As you say that you got the information that the man who was linking the information to this extent or to this level, he is Sabit Mosei. That is a wrong button. It's a wrong button. If that is the case, which led you to chase Sabit Mosei, that he was the one leaking the information, it's a wrong button. And I will still give the nation the rightful information. Eye pesa mujjewo fu. Simumanyinako kuba ne mbadde mukyunyanga mmwe. Kati eyabaliyimbi omusawo gwe mwagenzeeko nti Sabit Mosei yabadde wa information. That is a wrong track, a wrong button. Mukoze ensobi.
He knows nothing about me. I don't know him. I just see him like any other criminals in Uganda. So it was a wrong move. Echo chicham. Kat if I bet right now, oli mu command eya SFC, nga bwogambye nti you have budget eyokunoonya Lumbuye omutte. Let me bet. Musigaziza ennaku 35. You with your father. Neba bibanamwe. Musigaziza ennaku 35 to decide your fate before Ugandans decide for you or the international community decide for you and the neighboring countries. That is my message. You have remained with the 35 days. Nchida musigazize ennaku 35. Either okwekuba mutima muweeyo obuyinza eri bannayuganda oba okugenda nga bannamu bale bagenda kubanga mukimanyirunye nti bwe mukola ensobi ku bye mupulaninga okukola bengenda okwogera olwaleero bannayuganda basobola okubajja mu buyinza neighboring countries esobola okubajja mu buyinza ne international community egenda bajja mu buyinza. Although mwagambye nti mwakoze statement ono CDF muhoozi atamanyi ba mukazi ba musajja kuba bw'atambula alina amakudde David Muhoozi simanyi wa musajja wa mukazi kubanga atundulanga abakazi shape ya bakazi n'endowooza ya bakazi. Tosobola kungamba nti gwe CDF w'amajje Gwanga novayo n'ogamba nti even if America ne allies be begatta tebasobola kutwala ka government kamwe kana akafu. It was a brave mistake and it was a wrong statement you sent to the public. And I can assure you that message yatuseda mu Pentagon neba allies bayo nti nokumanyira mumanyira. Let me tell you, I've been telling you this. Museveni and your government, there is no need America or any other country to deploy even 100 commandos. Just 2 drones and enough. Because we know all the weak points. Zemulina, nothing you have. Nothing you have. Temulina chemulina. Mu Uganda security ne Museveni aliwo for God's mercy. But at this time around, you are going. Mbawa the 35 days. Gwe Muhoozi ne kitaawo, you can't even survive if you don't repent yourselves. Muyinza okuba temugenda kusukka within those 35 days. Nze mbabuulidde. Awono sigenda kusukkawo kwenzire ku reforms mukoze. Mbabuulira akabaluwa kano akabaddemu ekyo. Ebbaluwa efulumye ku mutimbagano bw'enjiri bafulumye esoma bw'eti. By the powers entrusted in the president, in the Constitution of Uganda, and other relative laws, I have decided to make the following appointments involving the army and the police. 1. Mr. Okoth Ochola, I hereby reappoint you as an Inspector General of Police. 2. Major General Paul Orech is appointed as the Deputy Inspector General of Police. 3. Lieutenant General Muhoozi Kanyerugaba is appointed as the Commandant of SFC. Will also retain his appointment as a Senior Presidential Advisor. The same mistake the late Muhammad Minyaro Gaddafi committed. It's the same mistake Yoseri Tibahaburwa Museveni he has committed too. There is no anywhere in the world any incumbent leader can appoint his son to be the commander-in-chief at the same time as a presidential advisor. The same mistake Muhammad Gaddafi committed is the same mistake Museveni has committed. That means dictators, they don't learn from the previous mistakes. They ever commit the same mistakes which lead them to be killed, and soon or later, Yosef Bahaburwa, the son of Gwaleese, you are going to fall. Your friends who died previously due to the same mistakes. Holding the security issues has been handling. Major General Sabit goes back to the GHRS for deployment. 5. Major General Birungi will replace Major General
Orech on the special assignment in the Southern Sudan. Netugenda ku point endala. The appointment takes immediate effect. With the police appointment, they need parliamentary approval. We'll communicate to the Speaker of the Parliament. Awo na umuza akawumuze kati ulira message ene sembayo. I congratulate the UPDF for defeating ulira bulungi ono yose utabayisula mutanu wakalekeza agambye bwati. I congratulate the UPDF for defeating the insurrections that the traitor with their foreign backers attempted to stage a few weeks back. The police forces must be made to do its duty of defending Ugandans from lawless threat to life and property. Any police personnel that does not do his or her duty must leave the police. There are thousands ready to be repressed. Oyo ye orders batandise okuwa olwaleero. Kati ngenze munange ku video entuufu ddala. Bebakama mugambe bamuyise ekimutuuseko kyonna mukama yanaamanya. Mbagambye muhoozi statement gyakoze nga amaze okudeployingibwa nga SFC boss bw'ajoogedde against Mineze nkubuulira. Nothing is going to stop change. Ate nothing is going to stop me from giving out proper information. Right now, ogambye nti gwali mu charge ya information, tojjana jikiriza gifulumya. Kati nkubuulidde ekigenda maaso mu state house w'otudde kuba mu video eno manyi kwoli. Kati njagala ofe. Nkimanyi kwoli, otudde okwo, mwadeployinga abantu mu state house ne mu safe house ba recording nga video zino, bazi recording baziwandiike. Kati ngenze maaso. Ngenze maaso. Kansoke nkwende mukoli erimu. Oba nsooke lindako. Kansoke eno. Tujja kulaba buli kimu kyonna. Amawulire agakantu kakuganda gabwe gati. Nti Yosef Tabaisiro mutanu wakalekezi babbi banne abapulaninga okuddamu okuri appointinga abasirikale bonna mu bitongole ebyenjawulo abaali bagobeddwa olw'emisango oba okugobwanga ne appointments zaabwe ziweddeko ez'emirimu. Mu bano mujja kubaamu abamaje abaali baawumula okubazza nga baliko contract ya myezi 3 okubayisa mu katyabagana kakokulonda. Mugenda kubaamu ba police officers be bawadde contract ya myezi 3 strictly bwe giggwako nga baddamu baddayo kubanga bajja kubatuusiza gavumenti eyo bajaagala. Muno mu ba senior police officers muno gwentegeddeko omu physically y'omwami gwe bayita Grace Tulyagumanewo onono yakulirako Kampala Metropolitan era n'ebikwekweto y'omu ku bantu abawereddwa assignment zino. Now you remember, as I've been telling you, that the senior police commander or the former Inspector General of Police Kale Kayihura is back in police. Soon or later is going to be unveiled, so please wait. Soon or later, within 2 or 1 week, officially Kale Kayihura is going to be unveiled as a full employee of the Ugandan government, but within the police. Is going to be doing exactly what he used to do previously. Ngenda kutuka ye wansi. So muninde eyo ngenda okulaga. Ekyo mazo kibagamba. Ekirala anfunya information endaga nti Omumpembe Yosef Tabaisiro mutemu wakalekezi bapulaninga okuggala eggwanga mu nkola gye tuyita ey'okulaga nti eggwanga lirimu ekirwadde kya COVID-19 bapulaninga okikola. Kino nno kiyinza obutasukka which ejja okubanga bagenda kuggalawo eggwanga naye bagenda kikola mu phases. 1, bagenda kusooka kusala entambula etambuza abantu yo bagiggalewo
bwe malo jiggalo kipa kitegeeza tuwagenda kubeerawo migration oba abantu okutambula ogenda mu bitundu ebirala nga bagamba tuwagenda kubaawo ekirwadde kya covid-19 nti okutambula ogenda Christmas kijja kuleeta abantu okukola ki okuba nti basasanya ekirwadde kya covid-19 so bagenda teekawo ekintu ekye tuyita okulokinga eggwanga n'okuba nti bakiteekawo kino nno ekiragiro ekyokuggala eggwanga kyayawuzzaamu abantu bangi era n'abantu abamu bali baagala kudduka mu ggwanga olw'okuba nti ebiragiro ebyabaweereddwa si bituufu. One, meeting eno eyatudde yatuuliddwamu abantu bano wammanga mwabadde Minister of Health omukyala gwe bayita Dr. Ruth Aceng, Permanent Secretary Minister of Health ono mufere gwe bayita Dr. Dana Atwine, mwabaddemu Minister wa Transport gwe bayita General Katumba Wamala. Bano bamaze okutuula okwogera ensonga zino engeri gye bagenda okulwaningamu eggwanga during the lockdown bafunye obutakkanya mu meeting eno naye ng'already meeting zino yabadde ekyalingiddwa Omumpembe ngera amaze okuwa orders gwe bayita Muhoozi Kanyirugaba nga yalina orders already ziri drafted batekewo lockdown ne curfew mu kintu kino Muhoozi kyamanyumu omukono bulungi nnyo nti balina engeri gye bagenda okukolamu ekintu kino okulowoozesa nti abantu mu Uganda mulimu covid-19 mungi nnyo basobole okuyimiriza campaign okugenda maaso. So the main reason or the main purpose as to why the state has again come out with the idea of locking or to relock again the nation is to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu from campaigning and to make sure that they come together as state mafias to replan again how they are going to rig the elections or to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu from campaign from other areas of the country. So the mission is not about COVID-19. No, it's not about the COVID-19. The mission is to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu from campaigning. Purposely, this meeting between Dr. Ruth Aceng, the Minister of Health, the Permanent Secretary of Minister of Health, General Katumba Wamala, and the incumbent SFC command Muhoozi Kanyirugaba on the orders of his father, his father Museveni, they are not measures of protecting Ghanaians from not gathering or going for Christmas season. They are just all these measures are political, whereby they are in fear and panic so that this man, whenever he goes to campaign, he gather masses or he campaign in different parts of Uganda, but he gets more followers than than his opponent and his opponent Museveni. So now this kind of method of stopping Robert Kyagulanyi Ssentamu, they are not made for health purpose, but it is a political method of stopping Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwebati bakikoze so siguno kisolo kikyabulwadde nti ki kyakwimira Robert Kyagulanyi Ssentamu. So olwokuba nti bana abantu bamaze okuba exposinga nti ebintu bino bakola biri political so si kuyamba bantu wane wavudde obuzibu nti abasawo bennyini abadde bakola ku kirwadde kino mu Entebbe during the lockdown badde bajanja bamaze emyezi 6 tebafuna musala gwabwe kuva babeera mu kulogo okuva twatandika okubeera mu lockdown babasasulako sente ntono nnyo kati abasawo bonna abali mu kujjanja abantu bonna abali balwadde ekirwadde kino abali mu Entebbe mu isolation centers Entebbe mu malwaliro agasinga obungi abasawo bano babanja emyezi 6 sente za covid-19 kyokka jjukira abasawo bano budget bwe yakolebwa abasawo bafuna sente budget yabwe weeri Parliament nesasereza mask weziri Parliament nesasereza communication weziri government neisa sente za security weziri government nesasereza magombola weziri nesente zino zonna zaaliwa due to the fact that all the money which was passed by the Parliament during the COVID-19 pandemic, the money was misused by these state mafias. So now all doctors and nurses who used to work on all these patients, they are demanding their salaries of 6 months back. So now they are demanding their money. If not so, they are going to organize a sitting strike, which might cause catastrophe. In the same situations, doctors they are willing to continue working, but unfortunately they are confused that some politicians in Uganda, they are not willing to stop their campaigns, including yourself, Tabasura, the son of Gwaleese.
For them, their concern is about about people. Museveni is concentrating on how to lead again this nation. So there is confusion between Minister of Health, Electoral Commission, and the authorities. The doctors and the nurses, they are demanding their salaries. They are nowhere to be seen. Yosef Tabaisura, the son of Kareches, and his son Muhoz, and the entire cabinet, for them, they are after money. But which money was already passed by the parliament, but the money is nowhere to be seen. So, Baba Sawa Bagamba, twandiyagadde nnyo okujjanjaba ekirwadde kino, naye ekizibu ekiriwo, tetulina ssente tubanje ssente za myezi mukaaga teziriiwo, ate ssente zaafuluma. Naye ate bwe tugamba abantu ti covid gyali, kituufu covid gyali, naye twandibadde tujjanjaba abantu bano okukendeeza ekirwadde kino, naye bano bannabyabufuzi tebaagala kuyimiriza kampeyini, mu kuyimiriza kampeyini ate nga tubanja ssente zaffe kati bali confused. Local down bagiteekawo tebagiteekawo. Kino kizze kitya? Kino kireetedde abantu abamu mu ggwanga naddala bannabyabufuzi n'abakulu mu gavumenti okuba nti abamu batandise okwagala obbinyika mu nsuwa nga program bwetambula tebakyagitegeera. Kino kiviiriddeko okulaba nti ekirwadde kino Museveni ayinza okifuula ekyebyokwerinda okulaba nkiremezaawo gavumenti ye mu buyinza nga ye bw'ayagala. Ngenze mu maaso. Ekyo nga nkimaze, wiiki ewedde nabagamba Museveni bagenda kuba ssente ez'emitwalo 5 zikozesa mu kutunda okugula ettaka, naye ssente zino nga zirya serial number y'emu, nekibagamba ssente nezifuluma nenzibalaga. Bwe twogerera bali batudde mu meeting yange yaabwe nga maze exposinga, bayise baminisita bonna bali mu ddiiru eno, omuli Frank Tumwebaze, omwali Ruth Nankabira n'abali babagamba information eno ya linking etya ssente okuba nti zaafuluma. Kati ne basalawo nti bagenda kuddamu bali visiting strategies zaabwe nga mu kurevisitinga strategies zino bagenda kuddamu okuformingawo engeri y'okuddamu okukola ssente endala. Mu meeting eno kye bagruwinze bagenda kuva ku nooti y'emitwalo 5 badde mbafulumye nooti y'emitwalo 2. So I encourage all Ugandans that after exposing Yosef Tabaisirwa and all his plans of printing the counterfeit money which is going to be used in purchasing land from Ugandans, so that they can use that money in campaigns also to purchase land to Ugandans, so that they can use that land to oppress Ugandans. Right now, after exposing them, now they've changed their tactics. Now they are going to resort of printing they have resorted of printing out the 20,000 note, because they have already been exposed in such circumstances. So right now as we speak, banobo mukifo kyo note y'emitwalo 5 bagenda givaako bazzewo note y'emitwalo 2 kubanga ero balowooza tejja kutegereka. So era musanga note z'emitwalo nga zina serial number, mutegerezo sente ekifu. Abamanyi sente entuufu, ekisooka quality y'olupapula muba mugimanyi. Ekyokubiri, futures eziri mu sente muzimanyi, mubeeramu ka silver wakati mu sente akalimu ebigambo ebyo, ate buli sente olupapula sente olufuma luba lulina serial number yaalwo. So tekisoboka kuba nti esente oba olina omutwalo gwa sente nga guli mitwalo 2 naye nga sente ezo buli sente zirina serial number, kiba tekikolezo sente zibanfu kati baagala okukola. So ekyo nakyo bwe nakyo exposinze bagenda kyusa bazemo kebiri nakebiri mukalaba, please mubeerawo yanti bana ababbi baagala kukola ki kukyusa tactics. Kati Museveni olwokuba nti atidde balina mission endala yino, bagenda kulokinga eggwanga which ejja sina kindi. Museveni which eno yennyini ku Sande oba ku Mbande oba wakati wa which ejja agenda kuvaayo akole kye tuyita okwogerako eri eggwanga, State of the Nation Address, okubabuulira ku ngeri y'ekirwadde gye kitambuddemu ne kisseemu abantu. Mu kino mwagenda okulangirira okuteekawo lockdown, mu kino mwagenda okulangirira nti campaign ziyimiriziddwa mbagirawo, mu kino mwagenda okulangirira ne kafyu atabangawo, mu kino mwayinza okuyimira n'agamba nti n'okulonda tukwongeddeyo until further notice, naye nga proposal yaabwe yakwongerayo okulonda kuno emyezi emirala 6 nga bakyetereeza. Naye kino bagenda kikola tekiri mu mateeka olw'ensonga nti bw'oteekawo okulonda n'okuteekawo already oba omaze okuacceptinga ebyo ne binava mu kulonda,
goina kola kintu kye kimu kukola guidelines engeri okulonda kigenda okubeera mukati gobo noga nti ogenda kulekawo ogenda kulokinga eggwanga campaign zozijje kiba kitegeeza already constitution ogimenye akakikoko ebyokulonda okajjeko eddembe lyako ne bannayuganda bajjeko eddembe lyabo so mukulu bw'onobozze this week nsubira this week or next week oyinza okujja n'okola kyetuyita state of the national address n'ogamba nti okusinziira ku tulwadde covid-19 osazeewo eggwanga ogenda kuddamu oditeeka ku muggalo ekyo bw'oba omaze okikola ogenda ku issuing a statement egamba nti campaign ziyimire with immediate effect so bannayuganda tuyinza okulaba campaign zikoma wiiki eno oba wiiki ejja with immediate effect bagenda bayinza nkiddamu kubanga buli lwenkola information eno bakyusa tactics zaabwe so mu information gyengazalinga Museveni agenda kuvaayo ayogere ne mu kwogera bagenda kuteekawo lockdown naye bayinza okususpendinga campaigns n'okugamba nti ekirwadde kingi nnyo tekijja kwetagisa kutta bannayuganda n'okulonda tukwongeddeyo mu maaso emyezi wakati w'esatu ku 6 naye mujjukire okususpendinga campaigns kimenya amateeka okwongerayo okulonda kimenya amateeka jjukira Museveni constitution emugamba bweti nti ttaamu ya Museveni eggwako olunaku lwali omukulembeze bw'amala okulangirwa nti yawangudde ttaamu yeggwako kitegeeza ne bw'oyongerayo okulonda mpaka mu gwa 6 okuva kati within January gwe kisanga joko okulu tubadde tulondera nga 14 kisanga kyo kiba kiwedde kuba tokyali president wa Uganda kino kiba kitegeeza bw'oteekawo okulonda bw'ojjawo okulonda kuno n'okwongerayo either ogenda teekawo state of the emergency oba oyina okukwata obuyinza obuddiza Rebecca alitwala kadaaga nga constitution bwesoma kati kino simanyi engeri gye mukikolamu nga mmwe abaga nti mwasoma nga mugamba nti mugenda kususpendinga campaigns mutya ekyokubiri mupulaninga n'okulonda okujjawo mukwongeze mu maaso wano constitution yeetugamba bweti nti kasita okulonda kuteekebwa ennaku z'omwezi ne zibeerawo nga zimanyiddwa campaign zirina okugenda mu maaso okulonda ne kugenda mu maaso kiri eri gavumenti n'electoral commission n'ekitongole ky'ebyobulamu okulaba engeri gyekikwasaganyamu abantu bano okulanga campaign zino ziggwa n'okulonda ne kuggwa kati Museveni ono forofoto gw'olimu okwekubya yakka atali wa mizimu gy'ewammwe n'ogamba nti okulonda kuno campaign zo musuubire it's must bagenda ziyimiriza okujjako nti bayinza okugamba nti bakoze eki information efulumye ne batya naye this week or next week Museveni agenda kwogera eggwanga ng'ayogera ebintu bya covid alagire campaign suspended with immediate effect ekyo bagenda kyogera okujja bayinza okirekawo nga batidde olwokuba nti maze exposinga ekyo bwe kiba kiganye bayinza n'okulonda bayinza okususpendinga ne bakwongera emyezi emirala meka 6 nga bakyagala okwenyweza naye mu kwenyweza kuno balina byatamanyi ngenze mu maaso ekyo kya covid n'okuggalawo eggwanga mukitegedde bulungi ensonga endala waliwo omumpembe ono eyakola amanyanga Kim Kalisa okuva lwe yakola amanyanga agatta muganda wa Anas Kalisa ng'omuwadde obutwa nobeera ne mukola okutta omugenzi Sheikh Nuhu Muzatabatte information nelinkinga nogezako genda ekirubiri ngoloza abantu bategedde ne bakugoba emisinde okuva ku olwo toddanga ku station ya TV era tebakulabako ne orders oziwera bweru naye muganda wange njala kubula ekigambo kimu okujjako Kini Kalisa ng'ofulumye Uganda naye abantu bagenda kufuna by all means Kini Kalisa abantu bagenda kufuna abaana babandi bosse mu bintu by'obutwa bino ng'okozesa ekitongole kya poliisi kyemukozesa okuwa abantu obutwa Kini Kalisa ne boneekweka omutwe n'oguteeka mu nnyanja ebigere ebisigala waggulu Kini Kalisa abantu bagenda kufuna awo nno sigenda kulwawo njagadde bategeeza ti omwami ne ku TV takyagendayo ate nga CEO takyagendayo atirayo ddala ngenze mu maaso ku nsonga endala mulinde ekiyinza okugwa ekibuli wakati wa masheeki abali mu kulaga omululu ogw'okugabana emmotoka zino Museveni ze yabawadde okubasirisa obutayogera ku nsonga za muganda waabwe Sheikh Nuhu Muzatabatte mukama gwe yajjulula Museveni ono nga bwe nabagamba nti si musajja mwangu akuweesa ogwa kkono n'akugisaako ogwa ddyo mu kino ntegeeza ki Museveni kennyini ekintu kya Sheikh Nuhu Muzatabatte kikyamulemeredde okumaliriza n'okijjawo ye kennyini ng'akozesa mutabani we Muhoozi Kanyarugaba ne ba agenti be batta Nuhu Muzatabatte
nga balowooza omusajja ono influencinze nnyo kuba nti ayagala change era nga yaleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano bennyini ne batuula ne bateesa okuggyawo Sheikh Nuhu Muzaata Batte era ne bamuggyawo. Sheikh Nuhu Muzaata Batte bamuggyawo bakozesa nnyo akakodyo okulemesa famire ye okumanya biki ebyamutta. Bile bagamba musimanyi ya COVID-19, that is a big lie. Sheikh Nuhu Muzaata Batte bamuwa butwa obwa nav agent Museveni bwagaba ne ba agent be. Sheikh Nuhu Muzaata Batte bamala mutta era ba making sure nti bagezaako nnyo okulimitinga ennamba y'abantu abalina omuzika abantu ne bagaana. Naye ekyennaku ekisinga okusesa abantu bano kyebalooza tuli bawumbatuutu. Kamba jjukizemu ekintu kimu. Abasawo batugamba basoma ebyobusawo okuva tetuli basawo batugamba nti COVID-19 kirwadde kikwatira mu mpewo bwe batugamba. Era tubadde tulaba ebiseera ebisinga nti omuntu bw'afa COVID-19 tebamukkiriza abantu be mukwatako wadde omuziika. Era n'abagenda okuzika tebabakkirizaayo. Baleeta abasawo b'eggwanga ne bambala bi-ovulo byabwe ebyeru ne bafuuyira okuva we bamugje ne bamuteeka mu ambulensi ne mubabula ekifo bagenda omuziika ne basooka bafuuyira n'entaana bulungi n'ekiro bagenda omufuuyira ne balyoka bamuziika. Kati abaffe COVID wa Uganda yakyuseemu. Muzaata bwe yafa COVID yafa version nkadde mpya whereby nti Sheikh Muzaata olwamujja mu ddwaliro ne mumuwa famire ye ne mukunguzza okumutwala mu maka ge ne mujja mu maka ge ne mutwala omuziika mu namba enkuyanja y'abantu ne bagenda bamuziika. Kati mukulu Yosef Tabaisura mutano wa Kalekyezi ne babbi banno. Muzaata bwe yafa COVID-19 lwaki mwamuwa abantu bagende bamuziika ekyo ekisooka? COVID yatta Muzaata wanjawulo. Ekyokubiri, lwaki famire ya Muzaata bwe yagenze mu ddwaliro okufuna results entuufu eza taata waabwe mutandise obatiisatiisa n'abasabamu baagala kudduka mu ddwaliro eryo? Lwaki? Eyo gye bayita state y'abamafiya. Njala babuuza abasawo Muzaata gye yafiira lwaki abamu abataddeko omudumu gw'emmundu tebageza ne boogera n'omuntu ye n'ofamire ya Muzaata? Era lwaki abamu abawadde ssente empya n'enkadde okusirikira ebyama? Lwaki? Nja kusaba jjajjaffe ow'Obuyisiraamu jjajjaffe Nakibinge otuyambe tufune obwenkanya obwa Sheikh Nuhu Muzaata Batte. Gavumenti ya Museveni eyitiridde okutta abantu mu bintu eby'ekisiru. Nuhu Muzaata Batte tagenda kufa nga mulooza nti yafa. Mu Uganda kiyinza tutwalira emyaka emirala 20 ofuna omuntu alinga Muzaata. Wallahi mbalayirira. It will take time to get a person of high caliber like the late Nuhu Muzaata Batte. It will take time. Whereby Nuhu Muzaata Batte wabadde mu dini ya Allah n'ayogera tebadde musiraamu anyega. Nuhu Muzaata Batte badda mu public n'ayogera teri muntu amuddamu okumunyegako. Nuhu Muzaata Batte bw'akola political statement teri muntu addamu munyegako ne bw'agamba police tenyega Kagame mabajje. Oyo gwe bayita Nuhu Muzaata abadde multi-talented and he was gifted by God. Nobody, it will take more than other 20 years to replace Muzaata. Nobody will replace Muzaata. Tetulina muntu abadde na multi skills nga yaweebwa alle bitone ng'ebyo taliyo mu Uganda. So you knew exactly what you were doing. You assassinated Muzaata to silence the nation. As we speak right now, you are bribing all the masheikhs at Chibulim headquarters mosque to stop talking about the death of Sheikh Nuhu Muzaata Batte by providing them with vehicles. Lwaki buli muntu mulowooza nti mwali cheap nnyo agendera ku mmotoka zammwe ku ssente zammwe? Money can't buy love and money can't replace a human being. Because soon or later, you too, Museveni, you are going to vanish like other people. Why do you pretend that you are so good in public? Era mwe bamasheke mwenna anaakwata emmotoka kitegeeza oba weetaba mu lukwe olw'okutta Sheikh Muzaata era omuliddemu olukwe. Nkiddamu buli muntu yenna agenda okukwata emmotoka ya Yoseru tabayisiwa ezo ziri ku Afrikana automatically wali mu lukwe olutta Sheikh Muzaata. Ekyo kibagambye publicly mukiwulire bulungi. Buli musiraamu yenna enaanika omunagiro gwa Allah gwasaliramu omutukuvu
n'okwata embaliga zo n'empumumpu zammwe ne mufuna ebisumuzo by'emmotoka ezo wallahi mugenda kuba mulidde ssente za liba ate temuddamu kulabika mu muzikiti gwonna nga musaala kuba mujja kuba mujjudde amazambi kitegeeza Sheikh Nuhu Muzaata batte mwali mu lukwo olumutta ne babawa ensimbi ne babawa emmotoka to silence you. Allah abalaba buli muntu agenda okukwata emmotoka eyo ze batadde ku Africana kitegeeza wali mu lukwe olwatta Muzaata ku ruhani ekyogera lunye sente yonna ng'eriko amazambi si nnungi ejja kukolimira n'abaana bo bonna bakolimire kati njagala kula abasajja bambala amajjubba balina sigire eziva eno ku wansi ne zikoma wano kalevu nga muvuze emmotoka za Museveni mu silence ng'okufa kwa Muzaata. We need to expose this government to stop assassinating innocent Ugandans. Mbagambye kumwe mwenda bamasheka abali mu muzikiti ekibuli. Nobody can repress Muzaata. Teri asobola ku represent Muzaata taliyo. So buli muntu yenna agenda okukwata emmotoka eyo ogiteekemu ekifusumuzi Muzaata bo muliddemu olukwe era ne mujja najja alitagenda era agenda tulagamba abaana ada ate yabyogeranga agenda kugamba alala abaana adamu bano ate Muzaata bwe mumanyi tasobola kusirika ajja banoonya omu ku omu agenda kubanoonya omu ku omu agenda banoonya omu ku omu. Nja kusaba jjajja w'Obuyisiraamu jjajjaffe Kasimu Nakibinge nkusaba n'obuwombeefu njagala tufune court order nga tukozesa Uganda Human Rights Commission ne International Human Rights Commission ne court order tuddemu mukole the cross examination mu ddwaliro lya HK tuddemu tuzikule omulamu gwa Muzaata tukakase ebyamutta ffe tudduso mwenna mugenda kuba mwalya Muzaata olukwe kubanga family egezezzaako nnyo okuyingira eddwaliro babaweereza sentuufu abasawo abamu babawa ssente abamu badduse n'okudduka kubanga state yabageka sitamukyogerako mugenda kuba mweyiya manda mu mbugo kino kibi nnyo bino ebintu by'okwekkirira Museveni nkyagenda kuva tugenda sigala mu Uganda ffekka tugenda sigala mu Uganda ffe tugenda sigala ng'omusajja tusigamu ensiga enfu nze tusobola kungamba nti era bino ebisimba bagamba wano nsiba mbibagamba nze sigenda mu church Katonda manyi gyali Allah manyi gyali nenze sigenda mu church kubanga sisobola kuyimirira mu muzikiti lwakutaano nembeera n'abasajja bambadde amajjubba nga bagamba Allahu Akbar naye nga bakimanyi bali mu lukolo lutuka Muzaata bakimanyi Muzaata bamusabutwa bakuwadde emmotoka ogenda givuga ojje mu muzikiti olwokutaano otandika okusaala ng'okimanyi bulungi munnamwe baamutta nga nekyamutta mukimanyi goloza lwaki jjajja w'Obuyisiraamu yabaga emmotoka ze muzitwale mu ku Africana why kubanga akimanyi tagenda kubeera mu lukwe lwakulya mukwano gwe lukwe muvuge emmotoka zammwe muzivuge naye Muzaata tagenda kwebaka ngamba agenda buli akwate emmotoka eyo wali mu lukwe nkiddamu buli akwata emmotoka n'ofuna ekisubuluzo gwe togenda kuddamu kusala muzikiti mu Kampala ojja kuba ojjudde amazambi Allah gatayagala kuwuliriza era n'okusala kugenda kubeera kwa bwereere kuba ojja kuba oyitamu ekikulu ekyatta Muzaata osigenda kulwawo ngenze mu maaso njala kutumira ku famire y'omugenzi famire y'omugenzi Jeno Kasirye Gwanga mbalamusiza baganda bange naye information gyenfunye mwandibanga mwaziika omuntu atali wammwe sina kindi nga Kasirye Gwanga mwaziika coffin nga mulimu bintu birala Kasirye Gwanga si yalimu information gyenfunye Kasirye Gwanga ne banne bana bazzeeko bafa they were dissolved baba dissolvinga
bino byonna bijja kulabika nga gavumenti evuddeko. Sijja kulongeza ku nsonga endala. After Muhoozi was reappointed as the SFC chief commander, he had again reappoint his machineries to finish Robert Kyagulanyi's Sentamu and the other NUP leaders to fulfill their mission of taking over Uganda as we speak right now. Wetwogerera kati ekiriwo essawa zino okulonda mbagambye kwandiyimirizibwa ne kampeni ziyimirira kyowekiri. Mu bintu byonna Muhoozi byatandise okukola okuva lwe yafuuse SFC commander mulimu ebintu bino wammanga mumpulirize bulungi. Ekisooka bagenda teekawo stunts ezibalowoozesa nti gavumenti ya Museveni egenda tandika okukola ebirungi ebisinga ku byekoze biriwa. Museveni ng'omuntu ne mutabani we balina enteekateeka etandika okulaga eggwanga nti bagenda kulwanyisa obuli bw'enguzi nga Muhoozi yaliringa SFC n'ebintu ebirala. Muyinza okulabako for the first time Museveni ng'akoze reshuffle nga wadde emirimu abantu betasuubira nti agibawadde. Muyinza okulabako for the first time Museveni ng'atandise okukwata ku baminisita be bagamba nti bali banguzi. Munayinza okukwatiramu abamagye n'abapoliisi, ayinza okukwatiramu aba NRM n'abantu abalala babalowoozese nti atandise okukola ebintu by'alina okukola oluvannyuma. So zino stunt muzirinde. Wawulira nti minisita bamukutte, wawulira nti NRM kada bamukutte, simanyi poliisi, simanyi wa UPDF, simanyi corruption, biki kasasiro, ezo nazigenda kubeera stunt okubakola diversion zaabwe balowoozese nti Muhoozi yali mu control, tajja kugambibwako buli mwajja mukwata. Ezo zigenda kubeera stunt. Ekirala temwewuunya nga some of the presidential candidates mu reshuffle ejja omu ku bo afunye owa minisita mu regime eno eddako gye balowooza nti eddako oba ne mu reshuffle ejja nkiddamu. Temwewuunya ng'omu ku ba presidential candidate bamuwadde ogufu mu gavumenti eno wadde tennaba kuvaawo. Temukyewuunya muno otinga ebintu bye mbagamba. Temwewuunya nga omu ku ba candidate abali mu presidential race eno si Robert Kyagulanyi Ssentamu mutaliimu era saagala munkwate bubi. Mbagambye omu ku ba presidential candidate abali mu race eno yandivaamu n'aweerwa ogufo okuva mu gavumenti eya Yusuf Tabaisirwa mutano wa Karekezi nga mutabani we yakulira SFC. Temwewuunya ng'abantu abamu abaali bagobebwa ku mirimu mu office bakomyewo. Kiddamu temwewuunya ng'abantu abamu abaali bagobebwa ku mulimu bakomyewo. Omuli ba minisita, muli ba RDC, muli ba permanent secretary n'abantu abalala bemumanyi basime baaba be baali bagoba nga bakomyewo. Kitumu kyewuunya ngenze mu maaso. Museveni kino njagala public ekimanye. Mulina olukwe lw'omwagala okukola oluyitibwa scientific genocide olutambula, naye kino njagala public ekimanye. Museveni okozesa Huawei, kampuni y'Abachina ey'aba mafia. Kampuni eno omulimu gwayo gugenda gwakubeera gwakuggyako internet n'okulemesa ekintu kyonna ekiva mu Uganda okugenda ku international community. Omuli okuhakinga n'okugjayo Bwiino w'abantu yonna gwe bakuŋŋaanyiza either nga omuterese mu ssimu oba nga omutadde ku mutimbagano bagenda kikola Huawei. Huawei yenno ekyagigobesa mu Amerika ne mu nsi endala kuba nti y'emu ku kampuni z'abamafia mu ggwanga erya China. Kampuni eno y'abamafia mulizo mugiwulira ng'erigit naye y'abamafia ng'ekola amasimu n'okukola tekinologi. Huawei eno y'omu ku kampuni China zeemanyi nti zigikolera omulimu gw'okuhakinga n'okuspyinga mu nsi endala ng'ekosa tekinologi waayo. Naye ng'ekimanyi nti bannannyini kampuni ya Huawei bamafia
ekimanyi bulungi. So webasinga okukolera mu nsi ezirimu ba dictator, mu nsi ezirimu entalo bakolera emirimu gyabwe. Wano we tuli mu Uganda era bo bennyini be balimu essaawa zino. Kanjala bagamba Omuchina gomulaba mu mbeera eriwo right now olwaleero yenna aliwo ali state funded era nga ali state funded nga akolera government ya Museveni on behalf of China government nga bakozesa Huawei. Abachina bonna abali kuwalali ba investor bafulumadde Gwanga okuva campaign result andika kuba bo baafuna sigino nti ebigenda okuba mu Uganda si bituufu. Omuchina ina gomusanga mu Kampala mu Uganda oyo ali under this mafia system egenda okukola ebintu bino wammanga bigenda basomera. 1 bano bagenda kujjako network okuhakinga masimu na mbuli kimu okuba nti bafuna bagezaako nnyo okulemesa n'amawanga amala okutuna mu Uganda nti balaba efa mu Uganda kubanga Museveni balina enteekateeka ettaba Uganda mu ngeri esoboka. Mu bino bagenda okukola mulimu okutandika okuwamba abantu kye baakoledda nga batwala ku mafaamu gaabwe baziikayo. Naye information gye nnina baŋŋambye nti temulowooza nti eno ku gundi gye bakolera tiles bakolera tiles zokka. Ntegezeddwako nti waliwo ekyuma ekyokya emirambo oba ekyokya abantu ababattiddwa. Nga bw'omanyi ebyuma bino bi incinerators ebyokya kasasiro ebisasiro empiso ne waliwo ekyuma ekyokya emirambo kiri mu saidi zeyo gye bakolera tiles mu kampuni era ezaabwe zennyini. Ekyuma kino kyazimbibwa era weekiri era omulimu gwakyo gukikola. Information gyefunyiwa nti ekyuma kino kisobola okwokya abantu 100 olunaku lumu era ne basaanawo ne vvu ne lisaanirawo ddala. Ekyuma kino gye kiri. Ne information era gyenfunye bangamba nti waliwo ekyuma omukyala Janet Kebabazi kye yagula ekina location yakyo nkyaginoonyereza gye baŋŋambye location nkyaginoonyereza. Ekyuma kino bakikola nga bakita execution machine. Bakukwata ne batoka ku kyuma ekyo ne bakuteeka mu katebe ne bakuteeka babanga bakuteeka abali balabyeko abantu bebatta nga wakyaliwo ebibonezo by'okutta mu nsi. Abantu abo babakubisanga mpiso oba amasannyalaze naye amasannyalaze aganamu ge babakubisa babasibanga ebikoba ebyalinga mu waya z'amasannyalaze. Kati kino ekyuma information gyefunye kirina bakusiba bulungi nnyo emikono bakunyweza ne bakuteekamu wano olukoba nenga luli guided by the robot eri. Kati mechanism ya kino ekintu suga nti kigenda kukubya masannyalaze no kikunyola bunyozi nsingo omuntu gumbuka pa nekigitunuze mabega gwe novaawo. Mu kino mbu okutulugunya abantu badde bangi balaajana nnyo mu safe house ne kibajjamu. Kati bataddawo kiri ekyuma ekigenda okwokya emirambo bataddawo na kino ekyuma ekinyola obunyozi ensingo naye nga akiri mitambo ye Janet Kebabazi. Ekyuma we kiri mu Uganda wano we twogerera we kiri. So mchala Janet Kebabazi wa profiled okuba nti wenyigidde mu bikolwa ebyokutta abantu bya genocide. So ebintu bino byonna emukola ensi ebiraba. Ekyuma kino ngenda kunoonya location bwe nabangi funya jajjibabula we kiri nenga we kiri kyo kiri ekigenda okwokya emirambo gye kiri gye bakolera tiles gye kiri kyazimbibwa dda nenga baani abali mu system eno be bana Abachina bebaga byasigala mu Uganda bebagenda okukola emirimu gino gyonna wammanga. Ekintu kino echa ogenda okuwandiikira Gola Moses okuwandiikira obwenyi bw'ekitabo n'okuwandiikira YouTube. Gola Moses we yegogo nze muyita munne gogo muyita Gola Moses era mugane Gola Moses nkutomeddeko nnyo. Then obwenyi bw'ekitabo ye Facebook nze bwenti bwenkivundula. YouTube sobola kivunula naye mbabuliddeko nti abasajja bano ogenda okuwandiikira Gola Moses n'okuwandiikira obwenyi bw'ekitabo okugamba nti babajjeko coverage zino n'okujjawo emikutu gino kirimu ebintu bingi nnyo. Ekisooka bano abantu baagala kujjawo obujulizi nti wanaabaawo coverage yonna ekoleddwa kijja bateeka mu matigga naye watabaawo kamera watabaawo obujulizi nti omuntu asobola okuwandika document n'agisindika ku mutimbagano ensi n'egisoma n'egimanya bujulizi ki bano kye baagala okukola. Abaagala okumanya ensonga eno engeri gye bagenda okukolamu ebintu bino mugende mulabe ka geographical video waliwo ka video akali ku YouTube okwo omuli abasiraamu abasangibwa mu kitundu ekimu mu China abatakkirizibwa bali mu kakadde plus. Bano abantu bakkirizibwa kukola kintu kyonna era China ebajjawo mpola era Omumerica omu yeyasiniikingamu kamera n'alithinkinga information China nevaako negamba tekitundu kyonna tekikyalina internet wadde okubeera n'essimu
omuntu asobola converting okuva mu Islam yadda mu public naye nga ate bamaze ku brainwash nga tukyalina kintu kyosobola kukola so ekitundu ekyo nga bakikola mu China gye kiri gazetted bakyunyiza mu bantu abo ne mu Uganda the same trick ono omusajja gyayisa abakyayina bano okukola omulimu ogwo bakwata abantu babateeke mu concentration camps babatte nga bakozesa technology oyo okumala obatta nga tewali muntu agenda kukola report ekyo kijja kino bakikoze batya Museveni akikoze nga akimanyi nti already takyasobola kufuluma Gwanga ne bantu banne kye balina okukola kiri kitya kwe kuteekawo ebintu by'okuba nti amagye gagenda in full control of all government institutions whereby ekyo bakikola dda buli institution ya government eri controlled by the army bakikola dda bakitaddewo ekiri era kyovula ne bwabadde ataddewo the deputy inspector general of police ataddewo amagye soon or later mugenda kulanga ba governors bagenda oteeka buli district ba amagye nga balina orders ezitalina alina mugenda kulanga ne ba RDC ba amagye nga babawa orders mugenda kula buli muntu yenna agenda kubanga wa amagye yakola ebintu bino kubanga yasazeewo nti amagye goganga ino bakumira buyinza so sikalu oba constitution soon or later mwandira bako for the first time constitution ngekyusiddwa in favor of the army ekyo nakyo mukirinde bulungi nnyo nga amagye gatandise okukola ebintu bino mukino ntegeeza ki ngenda kusaba bannayuganda mwenna abali mu nsi za Bulaaya abali mu America Canada USA Bungereza mutandike okupetitioninga ensi ezo zituyambe okulaba nti eno genocide evaawo before it's too late otherwise these people bamaliridde okujja bannayuganda obulamu bwabwe kubanga mulabye Kayindo Tafire bwe yagambye twajja mbuyinza nga bannayuganda bali milioni 15 kati bali 45 million so mutukwata empola bwatyo byayogedde nga mumanyi naye nga ate ekikulu bakimanyi nti bo bagenda ekyono nga kimaliriza ekyemitimbagano nga baagala ogijjawo so goggo tebabadde nti information baagala kujja obujulizi ne mumanye omukyayina waali mu kino ngenda bawa information endala ekwatagana ekintu kino eri bwete Museveni yagenze maaso n'agamba bw'ati yagamba nti talina kyeyetaaza kubagwira bamagulu meero kubanga buli kimu asobola okukyemalira kino yali ategeeza ki kwegoba bannamawulire bonna bagwira mu Uganda nga tabaagala n'agamba ne ku boda zonna za entries takkiriza muntu yenna ayitibwa nti munnamawulire ayingira ggwanga lya Uganda ng'akimanyi bulungi n'agamba nti Bobi Wine owa Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange candidate wa NUP mukozi wa ggwanga eri America era candidate wa ggwanga lya America n'agamba nti ye yayawukana na America olw'okuba nti bamujjako America yajja interest ze ku Museveni kwe kusalawo adire interest ze aziwe eggwanga eya China era agambye nti so this is not a political platform or a political transition it is a war between USA and China kubanga jukira Museveni abadde ally wa America until batandise omuteekako sanctions Museveni atandika okubeera ne China lwe bafuna ssente ezaali miliyoni nga Sam Kuteesa akyali ku kakiiko ka UN we wava emivuyo egyo ne batandika obalondola emivuyo gye bakola n'okutuuka olwali bataddeko sanctions kitegeeza ki Museveni mu bwongo bwagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agent wa America era akolera America naye ye olw'okuba nti yava ku America nga yamujjako ensimbi n'okusiba ebintu by'envumbo ye n'atera nti ebirowoozo bye n'enkola yonna agenda giwa eggwanga lya China kyovula Abachina be bali mu kuvuba mu Lake Victoria be basima omusenyu okwonoona obutonde bw'ensi be bali mu kukola obuvuyo bwonna mu tekinologi be bali mu kukola buli kimu bye bali mu kikola kubanga Museveni yabawa mandate okukola ebintu ebyo so agambye officially it's not all about political transition it's all about the war of interest between China and USA kati nno omumpembe bwatyo bwe yayogedde naye mukulu bagamba ogunywagana ogufujja bwandibanga weekuulira dda akabazzi kugulu sina kindi ng'obulimu abo kubugumye bwe twogerera nja kugamba nti gwe iwe primary target gwe ng'omuntu yose utabasira mtano wakareekezi era mbadde ntandika video nkugambye weegendereze you have 35 days only to repent or you are going to face the same consequences as your late friend Muammar Gaddafi faced nkuddamu Museveni musigazize ennaku 3 mwezi mu 5 either okuva ku missioni zammwe eza genocide okujjawo elections n'okutta bannayuganda otherwise ennaku zammwe ntono nnyo ziri numbered waliwo engenda ogenda ku UPDF amagye gonna
ngoli munna Uganda mu kika ky'abanna Uganda bonna eggwanga ly'ovaamu oli mwana eyazaalibwa ku ttaka lya Uganda. Eno message njagala egende gy'oli. Kitwale nti otudde mu maaso ga Katonda Namugereka Ddunda Allah subhanahu wa ta'ala nga akutuuzizza mu maaso ge akubuuza ebibuuzo bino wammanga. Nakuwa obulamu n'omubiri wabikolamu ekikonsi. Kibuuzo kyolina okuddamu oba okimanyi. Abajaasi mwenna aba UPDF abaatendekebwa ne muweererwa ku nsimbi z'omusolo era nga mulowooza muli ba UPDF naye nga temusobola kuvaayo ku mbeera ya kuyamba bannayuganda. Ekibuuzo kijja tuuka, mwayamba eggwanga, mwaliyamba bitya? Bannayuganda batomokera mu makomera, teri ayamba. Bannayuganda bakubwa amasasi, teri ayamba. Bannayuganda bali mu kutulugunyizibwa okugoba ku mataka, teri ayamba. Mwenna musirise. UPDF mukimanyirunye nti ensi Uganda yaliwo tugenda girekawo ate tuligisanga n'abalala baligisangawo ne bajja kubuuza gwe ggwanga lyo likoledde ki ng'omusirikale eyatendekebwa. Bwe muba mutendekebwa mu magye musomesebwa okwetangira mu ngeri yonna esoboka ne bwe tolina mmundu. Omusirikale n'omutendeke asobola okukozesa omubiri gwe okufuna emmundu okutaasa eggwanga lye. Nsaba buli musirikale wa UPDF newankubadde temulina mmundu, mutuyambe mutaase eggwanga lyattu Uganda nga embeera ng'eddagala terinasamba kiwundu. Kubanga bano abasajja betuliko nkimanyirunye nti ne information gye gathering right now endaga nti eggwanga ery'omuliraano erya Rwanda lyo message gye nfunye sigino eri bweti bajja kuba basanyufu nnyo singa gavumenti ya Museveni eba evuddeko olw'ensonga nabo bajja kubeera safe. Ne Museveni ng'akyali mu Great Regions bagamba Rwanda tejja kubeera safe, esobola okuddamu okufuna genocide oba olutalo lulala. So information ngifunye nga ngamba nti Rwanda nayo eri mu kufuuyirira kanwe nti singa ekiba mu Uganda kibaawo Museveni n'avaako ne gavumenti ye, Rwanda egenda kuba efunye emirembe gyetalabangako era nga neeri mu safe haven. Kitegeeza ki? Nabana abasajja gye baplaningira okuddukira nayo sitebe kyasoboka olw'ensonga omusajja ono tayagala nko bantu bano naye abeekengera. Baamukola ekimenke lumu be baamuinvitinga okujja okwogera ku nsonga z'okugula border. Yalina mission eyiye gye sijja bagamba wano kubanga yali abulabe. Naye bw'atuuka mu kisenge ekimu gye baali balina okusula, omwami ono abaali yawujjaddeko ne bamusalako. Information gye nina nti Kagame yayitulugunyizibwa n'akubwa empi ng'omwana omuto ng'amukuba empi ye Jerusalem Sarakanda naho ng'amugamba how dare you okwata abantu baffe, how dare you tokyatuuliza nga ffe twakutwala mu ggwanga ly'olimu. Okuva baamuswaza omukuba empi nga president omulambo w'eggwanga eryo, Kagame yakyuka endowooza ye n'ebirowoozo bye ku ggwanga lya Uganda n'abakulembeze abaliriko. Y'ensonga lwaki towulira nko Salimu Salenti yali agenzeeko e Rwanda n'abantu banne abalala. Era muna Uganda yenna ng'oli government official bw'osala ogenderera ng'oli munyarwanda, immediate effect otuuka eno endagamuntu ya Uganda bagikugjako ne baddamu okufuula munyarwanda oba kutwala mu refugee camp until further notice. So that's the information which I can give you. So mukitegere nti safety ya Uganda eri abasirikale ba Uganda bwe mba musoma muzimu ku tactics ze musoma, you can use your skills to get any kind of ammunition to save your country. Temwekubagiza nti mwina mundu bazibajjako, mukimanyi bulungi nnyo mu constitution ya Uganda SFC teina we allocatingidwa mu budget ya Uganda. Mukimanyi bulungi nnyo nti 95% SFC si banna Uganda, mukimanyi bulungi. Ekyokubiri, right now as I speak, there are some officers who have been serving in SFC for quite long. Nabo bagenza against the rules and regulations of SFC. Ne bagamba no, we need change. As we speak right now, abamu basibibwa bali makomera. SFC yafuna ebiwayi ebimbigamba no, we are not ready to kill Ugandans, we need change. Museveni yakimanya era yensonga lwaki aziza mutabani we okujja nti afuge SFC. Mukino ntegeeza ki mu wiki eno yennyini nabagamba nti Omupya we yayita ame council ba generals abamba amugamba move gye mukola okutta abantu nkyamu
tuzeyo obuyinza mu bantu tusobola okwesevinga obulamu bwaffe kubanga ku myaka gyaffe tusobola genda kusaba asayiramu mu nsi ezo naye bagamba bajjeno bano nti ku myaka gyaffe tugenda tusaba asayiramu nga tukoleredde ebintu byaffe tubitadde wano lwaki tetuwumula mirembe Museveni olw'okuba nti aliko omuzimu gukatayira omuzimu omutemu yagaana okukkiriza ebintu bino bwe bava mu meeting eyo ne batuuza meeting ya family n'agibabudde byabadde bwe bavuddemu ekyo Museveni n'asalawo okuddamu okuyita abasirikale bonna be baawandika ab'ekyama Abanyarwanda kati be baduumira SFC without fear of favor. They are saving their properties by using non-Ugandans who dressed up in national uniforms. Be bagenda okuyita kati bonna aba defecting okuva mu SFC bagobya abana bali makomera bakimanyirunye nti baagaana okukolera ku biragiro by'Yosefu basiba mutamu wa Kaleekezi kitegeeza ki UPDF ng'abasirikale abatendeke mulina tactics ne skills ezibasomesebwa during the training sessions ezibagamba nti you can use those skills to get any kind of ammunition to defend your country or to attack the enemy or to disarm the enemy. Nchidda mundu za mukimanyi bulungi. Mu training gye mukola ng'abasirikale mulimu ka section akabagamba nti omusirikale yenna ne oba tolina kyakulwanyisa osobola okukozesa kuzimu ku skills z'olina okulaba nti you disarm the enemy to defend the nation or to defend any innocent person. So please, UPDF officers, police officers, and prison officers, please use to some of those skills to protect Ugandans and to protect our motherland before it's too late. The good example that some of their serving officers in Uganda, you were there during the genocide of 1994 in Rwanda. You witnessed how people were massacred by the same regime which is ruling Uganda right now. Remember those Rwandese who went back to fight for their country. At first they fought from 1980 up to 1986. After winning the war, they sat in the State House. They agreed that some branch of the Rwandese, they want to go back to Rwanda to what? To fight for their future. They were financed and supported by Yosef Tabaisura, the son of Gwaleese. They went back. But in the same category, Yosef Tabaisura, the son of Gwaleese, used the same tactics which he used during the 1986 war tactics to massacre almost 1 million of Rwandese. So now the same tactics Museveni, he wants to use against the indigenous Ugandans because for them they lose nothing right now. One is aged. Two, he knows that he has been blocked from going outside Uganda. Secondly, he's a lunatic. So please, UPDF officers, police officers, and some intelligence officers who love our nation or who loves your country, please do the needful. Use some of your skills to save the indigenous Ugandans. And this message goes direct to all prison officers. Please, we beg you kindly, stop mistreating Ugandans. It's not a crime to support any political party. How dare you accept all the prisoners without charges? Mbasaba n'obwombeefu. Uganda nsi ey'emirembe. Uganda bukyanga ebeerawo etondebwawo tefunangako obukulembeze bwali bukwasiddwa mu ddembe tekibangawo. Ekisinga okunnuma emyaka Uganda gye yakamala mu bukulembeze nga yeetongodde bigiri 5+. Kiwulikika kitya oba badde tekimanyi Uganda tefunako obukulembeze bwa mirembe ku myaka 5+. Kino ekintu kya busiru nnyo,
kya bupumbavu, as if the professors, as if all politicians in Uganda, as if religious leaders, as if all we Ugandans, we can't open our eyes and we say enough is enough. We need a peaceful transition of power from this regime. For 52 years plus. Netubanga Uganda Gwanga erimu basajja abayigirize abayina PhD, abayina zi masters, banansas ne ba doctors. Tetufunangako bukulembeze bwali ubadde mirembe ntoni abukwasiza gundi, buvudde ku gundi buzize ku gundi nga tewali kuyuwa musayi since the beginning. No. Kino koma. That's why Uganda ekyasitamye westamye ekunamye n'obugoyi buli bweru. Na yenga bw'osoma mu history wa Uganda, naturally Uganda is gifted by nature. But listen, kamba weka nakasembayo. Uganda ngefuna obwetwaze twali ku level yemu n'amawanga nga Singapore. Twali ku level yemu nga amawanga Malaysia. Twali ku level yemu nga Philippines. Twali ku level yemu n'ensi ezimanyiddwa enene mu nsi yonna right now. Ku level yemu ng'omuzungu awaayo obuyinza. Remember, tuwawako obuyambi eggwanga lya United Arab Emirates. Remember, omugenzi Idi Amin yayambako eggwanga lya Saudi Arabia. N'ennyonyi Amin gye yatambuliramu ey'obukulembeze eyali kabaka wa Saudi Arabia yagimuwanga ekirabo nga jjukidde nti omugenzi Idi Amin dada yali ayambye kusasa ggwanga lya Saudi Arabia nga liri bubi. Naye essaawa zino ensi yonna ekulumuka egenda Dubai, abatalina adde omuddo ogwa kiragala, abatalina adde omuti, abatalina adde amazzi aganywebwako agali fresh. Bannayuganda basiba Malaysia, basiba Singapore, basiba mu nsi ze twali twenkana nga tuzisinga. What went wrong? What went wrong? Uganda mu nsi yonna erina ba doctors abali ku international level abasoma. But due to the political problems, they vacate the nation bagenda. Uganda ye ina ba accountants. Uganda ina ba nurses. Uganda ina ba best lecturers. Uganda ina ba best serving officers maje ga America, Bungereza, France, German. Wa ebalina. Uganda ina abaana bamanyi IT. Ina abazzukulu abazaliddwa mu nsezo abali willing to serve their nation. But right now we are in a political catastrophe whereby the leaders, they are just blindfolding Ugandans without showing them that we can get a peaceful transition. Tulimbide bye naga simete mujja kufugawo simeze ne mundu simanyinza such nonsense. This nonsense must stop. Nzine munajene munonya bwagala kunzita, you can't kill me because you can't find me. And I will continue to preach this information, but now Uganda bazukuko obwongo. Omusajja asinga okulongoosa emitima mu nsi yonna nga bavuga nti yagenda okulongoosa obeera n'essubi nti sigenda kufa. Babuyita Dr. Agure Kiyingi. Nkiddamu. Omusajja asinga okulongoosa emitima mu nsi yonna kafulu. Kasita bagamba nti appointment yo bagenda kuwa Dr. Agore Kiyingi okulongoosa omutima. Obeera na assurance 100% sigenda kufa. Ali mu nsi za Bulaaya ja musajja atwali eyo. Byobufuzi byamulemesa eggwanga. Tuyina ba major mu America majega basajja bali eyo tebagala kudda Uganda. Tuyina ba maje mu British Army bali eyo tebagala kudda Uganda. Tuyina ba doctor, tuyina ba nurse, tulina abasomesa ba lecture tebagala kudda mu ggwanga kubanga eggwanga fu. Njera babuza ekibuzo ekisembayo.
gwe munnayuganda ali eyo okimanyi bulungi nti bw'ofuna ssente n'oziteeka mu business olina okufunamu amagoba. Munnayuganda ali eyo taata maama jjajja senga ali eyo wakeera ku makya n'obutuza n'ozaala abaana be wazaala n'obateekamu ssente ez'obulamu bagende basome bafune emirimu. Mu kufuna emirimu onooba okaddi otuse emyaka 6 abaana bano baletenga sabbuuni omunnyo n'emmere okulabirira mpaka akatonda bw'anaakuyita. Naye abaana bataddemu ssente zo ez'ekikazi ez'ekisajja bamaliriza bali ku street, bamaliriza bazaalidde ku lujja abalenzi n'abawala. Abaana bamaliriza bali mu akadaama. Mwana ani yasoma ng'ali mu kibiina n'asoma okwoza amasowaani? Mwana ani yasoma n'afuna abaana abawala bali mu nsi z'Obulaaya bakola emirimu egitawogereka mu kamwa. Naye nga abazadde abamu balooya, abamu basomesa, abamu bamanyi kompyuta. Emirimu gye bakola tegisana kwogera mu bantu. Naye ng'omuzadde yamuteekamu ssente empya n'enkadde ly'eggwanga lye tulimu. Gwe nkubuuza omuzadde ali wazaala omwana ng'agenda kukola bw'ayaaya, wazaala omwana ng'agenda kubeera ku street. Mbadde nga nti essanyu ly'omuzadde zaala abaana bawerere buli omu afuna omulimu. Bw'afuna omulimu bakitegeeza abaana gye babeera baga no ku weekend tugende tubeereko ewatataffe nga mutwalidde buli kimu. Ng'omulimu gw'abajjajja abazadde abaana be bazaala eri babaleetera bazzukulu. Kati nga jjajja ye alina abazzukulu balina kumubeezaawo na kubayigiriza mpisa. Kati batuzaala abazzukulu abaana bireriya temukyali mulamwa kubanga abazadde bagenda n'ensi n'abaana be bazadde bagenda n'ensi. Kakyovula tulina abaana bali awo tebategerekeka kubanga system twagitta, ino government yagitta, tetufunako independence. In fact we are not yet independent. Tulina abaana bakola mu CIA mu America. Tulina abaana bakola mu zisentiri za America. Tulina aba fashionalists, tulina aba artists, tulina Uganda Katonda yagigiftinga by nature. Neje bannaye abakulembeze nedda. Enough is enough. Mbagambye nga mmaliriza video eno. Omukama gyali yenna. Sheikh Nuhu Muzaata battemu omuze mirembe nze yannuma. Teri muntu agenda kuddamu kwogera Muzaata yabadde ayogera for 20 years until Allah ng'agambye nti aleeseyo omuntu omulala alinga Muzaata. Taliyo. Kati mwe bamasheeke bambale ejjubba mugende mufune emmotoka ezo Muzaata ajja banoonya. Ekibagambye teri agenda kwogera nga Muzaata. Taliyo. Talina gwatya akubulira fact n'ogenda n'ofa nayo naye ng'agikubuulidde nga tewali atatya Muzaata. Museveni ng'atya Muzaata. Bannamadini bane bamutya. Muzaata ayogera openly fact aganti ekintu nibwakusasade azikusaba open tagenda kweyokoganiza njagala ssente zimpe. Nene mutto omusajja. Katli, if I may ask right now, let me ask you one question right now. I know you are watching yourself to myself, the son of Gwaleese. As we speak right now, singe Gwanga ligwamu akatyabaga. Ani asobola okujja mu public n'agamba nti bantu bannange banekisinzizo kisokimiza ani? No one. Bakabaka bonna bali mu Uganda mwabateekako emizibo. Mwabasiba. Bano baserebu tulina bonna bonkoko endiera mutunzi mu Uganda tulina baserebu tebaliimu. Kubanga mu nsi endala ezikula baserebu bakozesanga public figures. They can command the public by just a mere statement. Bantu baffe olw'okuba mutwagala nnyo eggwanga tulyagala kino ekintu mukirege ne bantu bawuliriza. Right now who can come out and make a statement public newuliriza? It's only right now Robert Kyagulanyi Ssentamu who can make a public statement abantu malowuliriza. Ne Museveni tosobola gikola kabire mutamani wo muhozi kabire zino no sense politicians zino ziri mu Kampala ne mu Uganda bonna bogus bonna mbwazi ezimu. Muyimirize campaign mugende maaso n'ebintu bye mwagala okukola mujja kigwako. Rest in peace Sheikh Nuhu Muzaata batte. Jajjaffe Obuyisiraamu na Kibinge nkusaba n'obuwombeefu jajjaffe please tuyambe tufune amazima ga Sheikh Nuhu Muzaata batte kuba tetugenda muzaawo. Okuzzaawo kwa Nuhu Muzaata batte ng'eggwanga litegedde ekyamutte kituufu.
so sibya COVID-19 kuba COVID-19 ngeje bamuzika mbate basobola bba mulambo guzika ngenzika ya COVID-19 jimayi bulungi nnyo lwacha basobola baziba okutawa information lwachi bawadde motoka mukasera kano obutayogera ku nsonga za muzwata azito wadde mufu na yacha abazito weredde yafa ne yacha abazito weredde. We don't have celebrities in Uganda. All right now they're acting like upcoming artists or celebrities. If you can't protect and promote your image, mubantu nebakuwa value, you are not a celebrity. If you can't influence the public in such situations, you are nothing. You can't influence anyone right now. So we don't have celebrities in Uganda. All they are crooks. Omutasula ganti musebe no kino kiganji. Right now basibyo mu Nigeria badde Kampala. Bonna ba Nigeria basinga ba artist bavude bagenda ku Twitter ne banyokeroko. Temwamutadde. Eche tuyita public figure ne public influence eri abantu be bayita ba celebrities. Ne bano bochawe mitwale 5 najja nakuimbira ku mukolo. No mitwalo 10 najja kuimbira ku mukolo. Mbisimu tuganya okuyimba. Nole basajja bakazi n'abakazi abakulu nga tebwongo tebwalina. Ne government etufuga ya bakadingo kubanga tebamanyi bayita music industry. Kubanga music industry mu America kye kimu ku section eyingiza omusolo muyitirivu. Era tebaba okujonga akoze omusango gwa naggomula ganjagala babulira. Ono mukube bukonde. Ono mani mbamita wesmeya wali ono ba Michael Tyson ngabachaba ba Michael Tyson ba ninga bachazanye bikonde show ye bikonde eberamu millions and millions of dollar ekikonde bagenda kifwa government ngafunye dda already bukadde bwayo nga 10 wa dollar ku musoro gwe kikonde ekyo Mayweather nazanye sawa zino bagenda okulanga shonge egenda kubera mu bukadde 3 wa dollar 5 oba bina government ngafunye ddo bukadde bwayo kuva ku Mayweather ne opponent we nga zigenze ku account okitegera mu Uganda omuyimbi yenna aina kubera property ya Uganda ngera sasula emisoro bameka basasula emisoro no way muchayimbire mitwalo 5-10 million that is nonsense government enachi bafunamu ne government yalekerawo industry nefa kubanga ekimanyi ekikola lunyega industry efe nenga attachment industry eya music oba artist beba mu ku bantu abasobola okuyimirizayo eggwanga mu mbeera yonna esoboka politically economically socially awe bayitaba artist asobola okuyimirizayo eggwanga politically socially economically socially kitya omuntu wabera public figure aina influence waba obuzibu asobola okubinaga nti banafe temukola kintu kino political these people they can speak on behalf of other people who can speak economically bwaba yimba nga akoze show government eyingiza omusolo okuva ku ye mwendaga explanation indali ludda jimwagala mwetagandala so all artists in Uganda please wake up and behave. This nonsense of coming in public on media and start crying as if you are young kids must stop with immediate effect. You need to act. You see this grown-up man, bebe cool. Wandi badde ku age kuoliko nga you can influence the public, but the public is against you due to the small brain you have. You can't differentiate between a female fly and a male fly. You call yourself a public figure. Nchidam bebe cool kubanga lyo yimbidde wandi badde wafuka da public figure ngoli influencer na yoro kuba nti oyina obwongo butono nnyo tosobola kwawula nswera nkazi na nsajja then you are useless and you are big loss to this nation. And let it be another example to all Ugandans, mainly artists. Muchimanye temuli ba artist mwe temuli ba artist kyokka. The message you produce mu nyimba zammwe etuuka ku buli muntu mu ddiro lye nga atudde ekyo mukimanye ate message eyina kyekyusa mu bantu esaazi no kuliko oluyimba baluyitaani bend over smite mu local down kati lutunda kati owa local down yetamanyi kitambula mu luyimba lwekifu influences za abantu dukola mu bukolabo bukibuki takimanyi. That's what we call message. Kati wange message esobola kutuka mu public that means bono okuba enyimba 3 ojja kufuka public figure ngoli influence kitu mukimanyi. Kati botuba tuyina ba artist mu Uganda nga bafu nga bebe cool tasobola kwawula nswera nsajja na nkazi kiba kitegeeza tuyina total loss. May God bless Ugandans. Mukama 15 mpeera mwelaba.